Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omuyimbi Bibino afudde mu bulamu bw'ensi eno. Byantiisa yonna gy'osinzidde nkubuuzaako weebale nnyo, weebale ddala okuva wano ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu. Okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Nkugamba nti genda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok n'emitimbagano gyonna tweyongere okuba nga tukolera okufeffetta okw'omuzinzi era okw'omuggundu gy'osinzidde, mwana wa maama, mwana wa taata. Amawulire agaliwo kaakati we tujjidde ku mpewo bwa mpuliriza naawe andaba ge gatali malungi yadde oluvannyuma lw'omuyimbi amanyikiddwa nga Bibino eyakuyimbira oluyimba olumanyikiddwa nga Kasuku oba abangi gwe mwakazaako olw'akawanga yogera. Bassebo ne bannyabo, Afiridde Mukabenje we tujjidde ku mpewo wakati mu ntiisa ey'ekitalo. Ono tukikakasa nga mu bitundu by'ekyengera ku ssaawa nga 11 ez'okumakya, wakati ng'abadde alina olugendo bassebo ne bannyabo olutannaba kubanga lutegeerekeka gy'abadde ava, naye nga byonna tugenda kubanga tubikutuusaako. Musajja wattu afiridde mu kabenjedde kabusabambi, emmotoka yonna neesiirira neggwawo nga bw'olaba embeera. Of course kino kyantiisa nnyo. Musajja mukulu bambi okumala gagenda bw'atyo, kubanga abayimbi basanga challenges ez'amaanyi nga mwe muli ne zino wakati nga batravelinga, abamu ne batuuka okugenda gy'osobola okuyita up country. Kati nkusiigirako ekifaananyi, n'agenda Malaba, n'agenda Mbale nga yasiibye akola ate n'asula ng'atambula. Kati wano olumu kibeerera kizibu nnyo okubeera soba ng'avuga. Ate abamu ekisinga okubeera eky'ennaku bamanyi okwesiwa amagengere, njogera omwenge, n'abantu be baba nabo mu bidduka ne babeera nga batamidde. Kati w'ogatta obukoowu n'omwenge ne kivaako obuzibu obw'amaanyi. Sigambye nti nno bye byamuse, but of course nkusiigirako ekifaananyi ku biyinza okuba. Subscribe ng'okyalinga ngenda kukuleetera ensonga zonna nga bwe ziri. Yenze Ssemaganda Moses Soap lwa Kampala Media TV. Kitalo nnyo, kitalo ddala.